Mulonda bamuteekako buteesi akoze emivuyo minene akoze kinene nnyo okulaba nti alemesa akalulu kano tiyagasa abadde mungi abaana baffe babakutta abamu batugalidde ebweru tebatukkiriza kuyingira ku tale center kandidate waffe bamuganye n'olwekyo sisobola kugamba nti akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya akalulu kabadde ka kuwamba buwambi batuwambye ndi batwala akalulu naye tukubiriza bannayuganda tebana abasajja tebalina nsonyi n'akalulu ka parishi bazze babadde nga akulonda aka president n'olwekyo muveeyo buli muntu asitukiremu ekyetulinze kiri eki embeera etuuse enyigiriza bannayuganda okubanga takyasobola kugula kasukaali takyasobola kugula kanyama wenna gwe bawa ne gwe batawadde tubeera ku dduuka eri limu so nkubiriza bannakayunga nti embeera bwetu bwetambudde akalulu tukawangudde naye basazeewo okulangirira owaabwe gwe baagala nga bwe bakola mu bitundu ebirala byonna yenyigidde ddala bulungi kubanga jjo yabadde mukangulumira namwerabiddeko ddala bulungi ng'aguza amakuleeti ga soda agaba muwonge namwerabiddeko muwonge Mr. RDC muwonge yalaze ayagadde kulaga nabbanja nti obukodyo bwe yamuyigiriza okubba naye asobola okukozesa akalulu ka parishi abakulembeze bonna babaddemu ffe tukuumye empisa n'ababaka ba palamenti aba NUP twabagambye akalulu ka NUP katono nnyo temujja nennakwedde kwe babba akalulu twamugambye nnyabo tojja mu kalulu kano abatuuze bo bagenda kumala okekuumira so ffe tuleze empisa ate bo ne basiiwuluka mpisa.